Bino tubikola okubalaga akabonero ka Uganda empya tetulina sente nyingi naye eggwanga lyaffe lirina sente era bwe libanga sente ezo ziri mu mikono gy'abantu abaagala eggwanga abaagala progress tusobola okukola ebyamaanyi eri abantu b'ebusoga mugende maaso nga mutuwagira sapoti gye tubona wano yakabi nnyo ate population yamwe y'amaanyi abafunye enkizo ne tubeera ne tusoose okufuna pate headquarters regional twetaaga kino tusomooze twekoloba omulimu tukolere wamu nga busoga nsente tukunge akalulu mu regions zonna aka national unity platform. It is born out of sacrifice. Bivudde mu kwewaayo okwerekereza ffe ng'abakulembeze abaali balina obuyinza era eno message tugisindikira onabona speaker wa parliament ababaka wa parliament n'abalala okuba nti olina obuyinza ogenda mu parliament ne weyongeza omusaala tekitegeeza nti okikole. Uganda erina ebizibu bingi obwavu bungi n'abasumbuwa mu nsonga ez'enjawulo ensonga ez'ebikaado n'ebizibu ebirala bingi nnyo kano ge maka we tugenda okusinziira okulaba nti abantu bano tubasiibula ate tutwale obukulembeze tukole ekituufu. Twagala okwegatta n'abantu baffe bonna abalaba edda amazima abagalabye kati abali mu kugalaba n'abagenda okugalaba enkya. Njagala okubaweereza mulina obubaka nebaza bonna bonna abagenzi batwegattako naye waliwo omuntu gwe njagala ennyo mu abasinga ebusoga mumuyita maama naye nze muyita senga kubanga senga wange zenegirambogo ne senga wange maama wammwe musindikira obubaka mukobeti ifwe tumwenda ino kale ekyo no kyabadde yiganga awo nga banafa ba National Unity Platform batongoza regional office yaabwe eri official ebitubadde tulaba ababaka ab'enjawulo babadde bebagulawo office zaabwe kati offices ezikonga zikolanga office z'ekibiina mu kitundu naye eno office ya secretariat oba ontegeera secretariat yeri emabega waayo si mubaka wa parliament si waki so eringanga boolaba ya bonna ya kitundu kyonna so emanye ebiseera ebisinga ey'omuntu waba alina bavuganya nabo ojja sanga tebasobola kweyagalirawo bulungi kubanga office gw'ovuganya naye yagikola ki kakati mu byonna nga wobiwulidde kunze ekinalabye ekisooka ebiina by'obufuzi olutalo lwa Mama Kadaga ne speaker Anita Among tuyinza okuva ku level y'obuwagizi ne tulaba tuyinza dofunamu tutya kubanga tugenda mu 2026 kanja nkugobedde bwerere tugenda mu 2026 2026 tugenda mu twagala buwagizi twagala bululu okuva mu bantu kati ngabo olaba nti mu National Unity Platform waliwo ebibiina ebirinze kaadi erangirirwa ddi tukapitalizing okwo okusobola okunafuya nuupu mu ssente weyawamba n'aba opposition bandi badde essaawa zino banoonya engeri gye basobola okukozesa obutakkaanya obuli wakati wa speaker gw'otasobola kukubuusa maaso era nga tukyali wano tewabaawo abeera eyo n'agamba nti tusobola okuva mu kulonda tusobola mu delegates conference ya NRM tugambe singa Mama Kadaga takomezeddwawo tebisobola kuggweera awo waliwo ebintu bingi ebigenda okukyuka naye ebintu ebigenda okukyuka birina kukyuka at the advantage of anaaba yeeteeseteese obulungi kati nze ndowooza nti nuupu eyagala kukozesa mu kisoogo nga audience yeeyawuddemu manyi buli bw'obeera communicator olina okumanya abantu b'oyogereramu ne bebakkiririzaamu osobola okuba nga oli musiraamu Shadia naye n'otuuka wano n'okkiriza nti kati audience gyendimu y'abaloko oba y'abakatuliki salaamu yo ng'olina ogikuba naye bw'omala okukuba asalaamu aleikum n'oteekamu omukama mulungi kakati bw'ogenda mu busoga Mama Kadaga wadde ng'oli wa opposition olina okunoonya engeri gy'omuwagika mu bigambo byo
kubanga owulidde n'abazenga abo opposition batuse Kadaga bagambye nti ani oyo kwadde kumwesigamako bwesigamye wabula si kuba nti bamutegeera nnyo kati gwe agenzeeyo olina onnoonya engeri gy'omwesigamako kubanga ewaabwe bamukkiririzaamu nga tebafudde na ku kibiina kyogamba nti kuno kwabadde just kumukoonako ng'omuntu owaabwe kubasanyusa busanyusa naye nga tebamwagala nga we bakyogera kati siri mu mutima gwabwe naye kugambe nti mu kaseera kano olina onnoonya engeri naawe gyeweekwata ku mbeera ekola ki okusobola obbaako kyogifunamu so okuggulawo kw'ekitebe kya Nuupu ng'ovudde ku birala nti kiyinza okubanga ebibiina ebirala tebinnaggulawo bitebe binene bwe bityo n'ebifanaganako bwe bityo mu regions but nze kunze nalabye nga bagezaako okubala wakati mu kano muno nga bali mu kwekuba bwe banaagenda okudda engulu nga balina abantu be babatutteko bw'ogenda mu kulonda okwaggwa Nuupu yakola bulungi mu kulonda kwa president yakola bulungi Kyagulanyi yawangulayo but ate ku baka ba parliament yakola bubi kubanga eno baka ba parliament oki kakitegeeza nti Nuupu erina omulimu okusobola okwagazisa bano abalonda Kyagulanyi kuba president basigale nga baagala balonde n'abaka ba parliament baabwe osanga oluvannyuma singa babaako ebifo bye babasuuza mu Buganda bayinza okubikompasetingira ebusoga so nze ndowooza nti move nnungi ekyokubiri buli muntu w'omu wakati ng'ekitebe bw'okiraba ebiseera ebisinga abantu bonna gye bava buli omu obwongo bubeera Kavule bubeera Kyaddondo bubeera Najjanankumi wali ebitebe by'ebibiina naye abantu buli wobasembereza ekitebe bubasembereza buyinza basobola okwesalirawo ebintu byabwe basobola okukkirizanako ebibaagala okukola ki okukkiriziganyako so kunze mu ndowooza yange tukifiiringa nti oli wamu nabo tegedde bulungi nga tugenda mu kalulu ka 2026 nze ndowooza it was a good move ey'okuteekawo ekitebe mu Busoga because bw'otunula mu regions nti waba mwawangula Buganda region kyendala esembedde gye musobola okuwangula nga tonnagenda mu Western nga tonnagenda mu Northern Eastern gy'olina omukisa okusobola okwongera okukola ki okudominatinga n'okunyweza kale